kale tukwenza sebo kale tugenda kufuna yomu abasajja bali kumulamwa ebintu babifollowinga abakazi baba jiji kawa wanji sebo gwasembyeyo tukuwulira sebo webale kubeerako omukulu network yamuganye ate nga ono wapoloti yange gyajeregeyo mu mazzi gwasembyeyo. Hello? Yes, nyabo. Aha, uno. Reini. Nyabo. Adose kainzoka so ngatuduka bosi wange comedy ona abantu bakubye Maria kiti yakoze ekintu kya tengetenge abantu bakyogeredde nnyo gwe ngali mu comedy stand up comedy nebisigadde structure kye kifana kike kyalaze Maria kiti yaseredde mukati nenga se omuntu yenna bwakolaje okay bya bulijje abantu bannanga twogera nawe lupyo inawe waseererako banje ekitufu nyini nange nawe nasitwaseererako ku byakabaka so kandi buli muntu aseerera okay so naye yaseeredde mu koda enga ajja kudda ku mail just okay tumubeerere mu ifanyo Petrini ko lwabirabi ekano okuleka mwana eka video mbulina nkuzanyire ku maloro batugamba mukwano gwo si mukwano bane Noonya namba Noonya namba ya Pretty Nicole omwana oyo ayina apangisa na masuba wali nga wendi akamere nkutwaleyo apangisa abadde apangisa na masuba walina akazi omwana primary apangisa nze simanyi abadde apangisa wadde alina akazi go wapo nkutwaleyo simanyi anti embeera eyinza okutuukako nga amasimu mangi n'abakwetaaga baffenneeyo mu getu naye otangamba bintu byabagezi kale singa namanyi ezo vidiyo tezaali foleni kuba bwe yaziweereza yali badde aziweereza nze ate nze saali zitali nabadde nkulagako bulazi wange nkute wagodozola naye Nicole manyi ombalya myaka emeka Nicole bagamba 15 akabina kamyaka ebbeere lya myaka migala ekiwato enywanto ya myaka migala naye ekirala kye kyafulumye nga walaga wano obukasi kike mukadde nnyo tubye mwana oyo yakola muto azagi sebo bakomeze bayire bana Uganda Nicole chimaya ayimiriza obufumbo bw'abaana oli serious olaba kabidi yako oguma mnoga yaba kati nga tolina bintu nga bya Pretty Nicole oliko bulemu oli serious nduba bulemu cyana cyanyenyeze ebintu nga manyi era kati wabona nyo mukazi okuwasa batambulanga n'ebifaananyi bya Nicole otunulako bwoti logayo teyenkanya Nicole yazasenga desire yasinzeewo bikadde twalaba ebintu ebikadde wali lyali litunudde eno ono lyali likyayimiriddemu video we butambula mu State House so bakomise bayiri badaigada today mugende ku YouTube channel yaffe Maulana and Rain videos zaffe kweziri zonna TikTok page yaffe Rain kweziri videos zaffe zonna Facebook page Rain and Maulana buli kimu kwekirimu tunoonyeko Instagram Twitter Maulana and Rain yabwa kali abayagala okubukinga abayagala okumbuka kuchenda kaleweze mna vitu tukomyo ndowooza akayimba kapya producer amita Edit Pantis one okay omuwandiisi Rain Maulana omuwandiisi amita Legacy chali wanga aliye mukyalo nagendako mukyalo Penny Simbi ojiwulira mukyalo wagwe nakola naye okay nanga nina mulidi mwana je njagala okuwa ndi bulala nga jimpe tujiwulire okay okiri amanyi mwegali so mwena yekibuuzo batuyingira amasimba aganda bange eri omusa ne comment of course ye comment ndoze development enti okuyimba lyo kimanyi ti yo kujirina right kati olowooza ddi n'ogamba nti kati kansoke nkole comedy then okuyimba kujja kuyingira mu late
Nze nali muzanyi wa drama nali nzanyira wano wennyini nga ku metro wali waggulu ya Katoro bwamaawo eri eno Haji Gwaivu gye yatwala Haji Gwaivu yatuka omuggo so naliwo 2014 wentandikira okuzanya katemba ku theatre Katoro bwamaawo ayingira parliament ne tulanga tetukyayina butakyayina budde bwa theatre netusalawo twegatte comedy in 2017 so kuyingira comedy 2017 mukama natu blessing nga 2018 netukuba akaji okay yabwana kati okuyimba ne comedy kiki kye wasinga okulowooza kuno gamba singa kino kiyitamu okusooka kinnaakyo nayagala nnyo nno drama lwakuba ate abamu tebandangako mu drama batini abaali bandabyeko mu drama naye njagala nnyo drama obulamu bwange bwonna nsinga kwagala drama kusinga byonna byenkola okay so mu mbeera eno nga tugenda mu masimu Ivan olina ky'obuuza naawe omukulu Ivan ajja kumbuuza bya mupiira kale kanfuneyo essimu nga 5 omukulu ndowooza tumute yeyongeye 0754998 simu 5 zokka omusajja tumute gwasoose yesebo lesebo yo webale kubata yete guy ize abantu mu comment to wao ngo batagaza ai yae gwe mu kubenya sokotera kupota ya ngiro kibasta akati nje kubuza nayo bikibu ataka kwa na ikolabo ngamchara ngamkazi ayogedde nyini nakutuka omuyimbi omukazi gwe nandi yagadde esaawa eno kati njagala kola kone Spice Diana njagala kolako nekiwininwaki ekyo naye temugenda ku luguudo bagamba buli mukyala gwokola nayo maliriza ogugadde omupiira kisinziira Bettina waguggala bagamba omukulu w'emipiira ogimaliriza sebo kuva tororo gwanga akira nnyo kale sebo kakuddamu taata omusajja muddemu kakati Uganda eno bwoba oyagala gisobola wezuule kikyoli kali Mawulana si muyimbi musajja wa masanyalaze wa bikondo kamyufu oba si kamyufu bakamyufu bamwogedde kirala si kamyufu professional sebo musajja asomera andi abawayalinga ebizimba oyo asobola okujjako State House anyige pese State House nga so ye by'okumumuunya ye musajja ali talented mu birala just ya music nga osanga lupinti mulungi mu birala naye kino tatisobola ng'ekyaki ekyokola ki anze ndi mulungi mbirala ndi mulungi mbirala naye metro hello wanji sebo hello wanji sebo tukuwulira sebo webale kusiima sebo tetukufuna baba katufuneyo omulala obadde olabika olina gy'oli naye nga netiwakayo si nnungi naye nga katufuneyo abala 2-3 ku noti 7554 abapya sebo tuli bulungi ogamba otya sebo be bali kusiima sebo okubeera nga tuwaka kontenti akakwatirayo ddala talumba mu komedi eri olwoseruga bedi wali nakuba kusala waliwo akayimba kakemusoose okukuba long time akasookedde ddala mpambana esebo sooka okasuulemu obulire sulamu katukanoonye wano omusajja akanoonye tulabe omanyi tuba ne bakola ababa n'ebirungu kale okafunye empambana kale kaako mpambana sebe nayo kolabo
ndingidi akutaddeko omulebe sewa Abana. Sina gari wirubalo. Okay, abasajja omusajja talent aginamu awuba we nansa neyo urugabi ku saluni nansa na saidi oluyimba lona lwawulira kasa oluyimba vibe mukwata Atongola. Metro wanjisebo yesebo tata yesebo gwanjisebo network webanda bikutidde network webanda gukusunye baba kanfuneyo mu babiri wano tudduke sebo wanje yawali kusima akuulira sebo Walisebo. Wawela uhagala nina wazapa kada batatu makatende katende Simoni. Ndio anavulega tumbera za kikira watatu mbona. Watu wasoma za kikira mbole ugani. Kale kana wodi wawelana. Kwa hiyo wako yana akamula ya kombe java amulani. Ndio ya kamula zima kile kibi. Ya bara wale wakutoa sasa.